Yes, Fadi TV ogyembandiziza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya bagifollowinga nembe bazamba tumudeka abali mu ggwanga erya Qatar kosa ne Saudi Arabia namwe abali mu ggwanga Uganda ambe bazo nembagamba ati kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ati ne munyiga kade abagita Fadi TV Kitalo ajjukira aliwo omuyizi omulala yafudde ku Seeta High School iranga kati bayizi babiri abakafa wabula banga kutonda nnyo eryakayitawo ajjukira tatawo omwana oli yasooka okubanga afa naye akyakukuluma bagamba nti Seeta kyekigenda maaso abasinga bagamba nti Seeta bandi banga bali mu kubanga basaddaka baana abasinga betegeeza bungi comments zibawa ku post ezo ezipostingabo ezaabo abakafa awali ku Seeta bagamba nti omuyizi yafudde amanyikiddwa nga Kevin Nsamba myaka 21 era ng'ono yafidde mu swimming pool era nti nno bavudde kapiira bwetegeeza bulungi olugero lunona bo ng'abakulu b'essomero bwe bannyonnyola bagamba nti abayizi bavudde mu kapiira kati ne bajja mu swimming pool okweweweezaamu nga omanyi amasomero agasinga bamuva kapiira mugenda mu swimming pool ne mwekkakkanyako olwakabuguma ako muwugemuko akati musajja watumba olwabudde mbu yabbidde bubisi mbwe yagudde bubi bali bane tebakifuddeko ne bakola ki ne baba mu kuwuga ne bagenda mu kulaba akafirimu bangana amasomero ga secondary gabekolera ddala Nsamba yabadde wa senior ya 6 Nsamba Kevin myaka 21 kati bali bane ne bagenda mu kulaba akafirimu ne beebuuza Nsamba atava mu swimming pool ne balowooza oba oli awo yavuddemu n'agenda babwe bagudde mu swimming pool ne bakifuddeko nti Nsamba yakoze kyasigalidemu kati bakanyiza kulinda bagezaako okubanga akola ki banonyanoonya gye basula nga Nsamba yali abaddeyo tandika okutya kwa kuyita poliisi eyaze nekola ki nengeramu amaanyi mu kunoonyereza okukebera mu swimming pool bamusanze nga yafudde bazadde bansaba bongedde okubanga munnange abateekawo embeera n'okusaba essomero nekole ki ligalwe mpaka ku mulundi guno nga bazudde ekituufu ekyakoze ki ekyaviiriddeko Nsamba okufa. Jjukira taata w'omulenzi oli gwe bagamba nti yeetuga kubanga bo abakulu mu ssomero lino erya Seeta bagamba nti omulenzi oyo yeetuga ndowooza mujjukira eyakafa George bagamba nti yeetuga waba taata w'omwana agamba nti omwana we teyeetuga. Jjukira story yavaayo ku mumunizi bagamba nti yakubira taata w'essimu nga musaba miliyoni 3 ng'agezaako okulaga banne nti ye sente zonna zakola kizaasaba kitaawe azimuwa bwe kitaawe n'agaana ozimuwa era omwana n'asigala okubanga akola ki yeetuga oluvannyuma lw'okuswala mu maaso ga banne kubanga sitoole bwetyo ekola ki gye bagamba nti bwetyo byali banga bo aba Seeta High School bo nga bo bagamba kwoli gwe mbagambye gwe bagamba nti yeetuga bwetuze akati bali teziribusa ati nono Nsamba Kevin nga naye akola ki nga naye afa yafiiridde mu swimming pool. Poliisi ku mundi guno eyongedde okuba ekola ki eyongera mu kunoonyereza egamba nti essomero lyali ggalwa kubanga kirabika ndoza kisusseewoko kubanga abakulu mu ssomero erya Seeta baali basaba poliisi nti basomese abaana nga poliisi wekola okunoonyereza naye ku luno baali liggala gwakati omusango ne guyite kubanga bagutuuka ku ntobo kati omusango omulala gukoze kiguguddewo abaana bandi bakola ki bandi bagamba nti mukwate mubikola kibyanguwa mukole ki mugende ebisese oluusi amasomero gagwa bwe gatyo ne gaggalibwa completely ne gabeerawo nga gali abandoned kwegamba nga olaba oguzimbe ebizimbe ebireewo nga bi abandoned nga byasulibwawo nga temubeeramu bantu amasomero oluusi gakola ki gagabwe gatyo kyatuuka essira nga essomero lya Seeta nga kizimbe kiri awo kiri abandoned nga temuliimu akola ki asulamu olwa bino ebiki ebigenda mu maaso kubanga ebisisinga oluusi abazadde bonna batandika okuba nga batyamu kateebezamu omuzadde alina omwana ku Seeta High School olowooza tebatya bagamba owange bw'abanga yaddako ekinaavamu nga batandika okubakola ki babajjawo mpolampola omukwomu n'abandiza okuwandiisa bagamba tujja kuwandiisa mwana waffe kumutwala eyo kumutwala gyagenda kufiira tetumanyi mu ssomero lya Seeta mulimu agezaako kubanga asaanyaawo essomero lya Seeta kwegamba ng'alimugulako omugozi katinitini nga bonaakwata nkyogere ntya nga bonaakwata ejjinja n'olira ng'olimugulako obupapajja obutonotono
waliwo ayagala okubanga alisaanyawo kubanga ekyamazima oba nga waliwo ayagala okulisaanyaawo ekyamazima gundi gy'atambuliramu ejja mmukolera bw'abanga pulaani gyakusaanyaawo essomero ne erya Seeta ajja kulisaanyaawo erya ddala ekyamazima ajja kulisaanyaawo. Muyinza okuba nga mulimu omwana oba oluusi alimu oba nga mbega nga wasomero ddala oba oliawo nga muntu alina ekigendererwa kye nga ddirwe yakusaanyaawo essomero ng'ayita mu mwana omwana amuleeta omwo oba nga yatugumbula banne era tunaagamba ki ng'oba oliawo n'ensamba yakoze yamutidde mu mazzi ng'oba osanga n'oli yamutuga n'akola kye n'amwanika ku kigoye oba nga yamuteekamu ekiguwa n'amwanika waggulu ku mulabba baa tebitegeerekeka. Wakati nebuuza abakulu mu ssomero lya gundi lya Seeta lwaki ate baba batta abaana lwaki baba batta abaana kubanga kyalibwa nayo kati bwe basalawo kubanga batta abaana essomero lyabwe libalina kubanga likwakirigwa bugwe poliisi ndowooza bennekola ekyebwe tutunulemukko mandibanga balumbibwa dda nankosanga ng'omuntu atugumbula banne ng'ali mu baana omwo tuza poliisi benakola ki eri mu kubanga eyo etunulamu naye nga nsamba bw'atyo mu myaka 21 niwe yakoze ki bw'atyo byalugenze ku ssomero lya Seeta wali asaliriza wali emukono Kitalo nnyo bambi ku sseedi bazadde ba Kevin Nsamba myaka 21 siniya 6 yafiiridde mu swimming pool yabbidde kubanga abakulu ku ssomero lya Seeta agamba nti bannange omwana yabbidde bubbizi fetema tumanyi kyamutuuseeko banne bakomewo okuva mu kapiira bonna uzaze boolyawo bagudde mazzi yabbidde bubbizi abaana baffe enfe tategerekeka ekyamazima oli bagamba yeetuga bagamba nti yabbidde ndowooza olaba nibanga munnange waliwo ali mukola ki ayagala okubanga asaanyaawo essomero lya Seeta oba oliawo ng'ali mu baana omwo nga ye mutemu ekinewuunyisa ekintabula Seeta terina CCTV kamera ziyinza kulaba etuuka ku baana abo tebalina CCTV kamera kikuno bakozeseko ku CCTV kamera balabe ekyatuukawo muki mu saidi ya swimming pool ojja kulaba gye bijja okuba nga bikomekera naye nga following Fad TV gyatusabusikadde ng'onyige kale Kitalo nnyo ekyamusajja mukumanyikiddwa nga Nsamba Kevin myaka 21 mu Seeta yabbidde mu swimming pool essomero lya Seeta bateekateekako babakola ki bali wamuko kasasipe abantu ne bajja na diboyikootinga nno bajja diboyikootinga lyo nyini liggalewo manyi bayinza okuboyikootinga oluusi tebakugadde ababyokwerinda naye abantu ne bakuboyikootinga ne badikira okuleeta abaana baabwe ku ssomero lyo abamu ne babatwala abaliwo lisigala nga kalu ate oba okyayinza okukola oba olina kuliggala buggazi kyebayita boyikooti balizira bayinza okulizira naye nga Kitalo nnyo mbaye bulungi Fad TV Fad UG News KB TV gikosaneke RTV Uganda nawo Kitalo nnyo ku side eyo.